Balamusizza nnyo bannaffe ab'Olulasangeye abali abatulaba ku Lulasangeye Online TV. Amannya Kiyingi Duncan Kiwuuwa, nga bwe twabasuubiza obutabajuza. Nkomyewo n'olwaleero n'omukenkufu mu lulimi Oluganda mu Kibbosa Nseregganyi Ssengule 2022 owa Radio Simba. Tukomyewo nate bannaffe mwebale tugoberera, mwebale nnyo, mwebalire ddala, nsoose kubeebaza. Temujjanga okwo kuba ebyamakulu bingi tukyaleeta. So omusomesa kasooka abeeyanjulira. Waawo neeyanziza nnyo neeyanzeege. Omanyi bajjajjaffe baalugera nti agali awamu ge galumenyamu. Ate era ne balugera ne bagamba nti naagenda ne kye baŋŋambye ng'emmeeme etodde. Wadde ng'enju y'omu nnungi okuba ennoga akalanga. Mu budde buno twagala okubategeeza nti ffe abazirandiga ababiri tukomyewo era tukubye enkyukira omugenyi gy'akuba ku lumonde. Tulambulule byonna ebikutte entimba n'emigadde nga tubasomesa olulimi Oluganda, olulimi lw'Omutanda, olulimi lwammwe, kubanga be bazzukulu bannange Baganda baagala olulimi lwabwe, bava mu bika ebyenjawulo. Ffe tuli Bandiga naye ate eriyo ebika ebirala. Maama nnyabo wa kika ki? Maama wange muzzukulu wa Kasujja Busujja. Ate ffe tuli bazzukulu ba Lwoma, waliyo bazzukulu ba Gabunga, waliyo bazzukulu ba Gundi ono Muwangi, waliwo bazzukulu ba Ndugwa, bazzukulu ba Nankere, bazzukulu ba Kyaddondo. Byonna bika bituula kuno abali wano ku butaka wano e Buganda n'abali ebusukka bizibu eri ebweru w'eggwanga, bonna batwota buliro. Waliwo omukulu tumutumireko akwagala nnyo tugoberera, bamuyita Sam Pevers. Sam Pevers ali luva Luweeruba, ndowooza Luweera. Tukutumiddeko webali kutugoberera olutatadde oluteeteru, webali kwekuumirako ku mukutu guno obutatuvaako. Genda ddala mu maaso n'abalala bazigirira ate nabo bakoleki babeere wano, kubanga wali akaga mukulu wange wagwa na Kasumbajjo. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya Mvule Nantagwira kyeya kimu kiwoowo Olumunyogovu Nseregganyi. Ndisaaba kubanga ndi mwana wa Bambejja, maama Mumbejja, neddira ndi Kakabiro Mpologoma. Mpozi nafunye n'erinnya eddala Kaawonawo. Lyankutte sina bwe ŋŋaana. Lyankutte baaba. Kaawonawo. Abasajja baali banzise. Era mu baali bamutwala. Obumwa guno baatunga mutunge, amannyo baagajjamu. Gano nago gano lino na lino basawo bagaye gakuvaamu kati kugamba gaweza amannya 4. Embeera bwetyo bweri. Bwetyo ensi bwetyo, ensi bwetyo. Naye nga mikwano gyaffe ate abali eyo manyi nti no wali abazira kisa era abatulaba wano, ate nga n'obusobozi babulina. Bannange obeera eyo ng'osobola okubaako kyokola ku nsonga eno, amannyo gaddemu. Munange tusaba ojje onsuula omukono nkwatireko ng'omusomesa. Kubanga ebbanga ddene nga tusomesa, ebbanga ddene nga tuweereza, tuwandiise ku bitabo. Omukulu wange Kiwuuwa ajja kubalaga ebitabo bye tuwandiise eri Obuganda. Obuganda tubuyambyeko nno, tubukoledde eby'enkizo. Abamu tebafuddeyo nnyo ku nsonga eyo, naye ate ekintu kikulu bye tukoze byeyogerera. Kale tusaba bannange munkwatireko. Oyinza okugamba nti obukadde 2 bwe tujja kubuwaayo. Mabega kubadde bansaba obukadde 2 n'ekitundu, naye kati amannyo geeyongeddeko, ekitegeeza nti obukadde buyinza okuyingira obuno oba 3.5 okusinziira. Geeyongeddeko gali ano. Gano baŋŋaanye nago bagenda gajja mu lino na lino. Gaakutuka emirandira roots, emirandira gyakutuka. Nali ŋŋenda ziraku, nali ŋŋenda kufa, Katonda nazziza bibye. Yazza bibye. Ndi ku 078 599 343 eri yandyetaaza okubaako kyakolawo oba kyadduukirira. Essimu yeeyo 078 599 343. So bannalulasange yonna gye muli oba n'abatugoberera nga tebali ku mukutu guno ogw'Olulasangeye, tubakubira omulanga mudduukirire Kaawonawo, omusomesa waffe omukenkufu ow'olulimi Oluganda, asobole okuba nga Ddengulu akomerewo ddala, kuba tukyamwetaaga. Bingi bye tukyalina okuyiga okukenkuka. Kati mu kanyomero kaffe musomesa, enkulungo y'okumanya. Olwaleero tukomyewo nga twagala otulambulire ekisoko kyaffe tebayita okugenda enviiri gye zittiriza omutto. Okugenda
enviiri gye zittirira ng'omuddo. Weebale nnyo, nkwagadde kwa mwaka naakusa bikongoliro mukulu wange. Kati ekisoko ekyo kirungi nnyo ne mu mbeera eno we tuwugira ku kigambo kufa. Ekisoko ekyo kitegeeza kufa, kati ge makulu agakirimu. N'obuuza era nti kivaawa kisibukawa. Mu lusuku bwe tulima omuddo ne guggwiramu ddala, olusuku olwo lwe lusuku lwe twogerako nga olusuku oluttidde. Oyo senga oli ava enaga olusuku lwa Kiyingi luttidde, ng'omanya olusuku olwo balulimye bulungi n'okulusalira ne balusalira, luweddemu biri ebilusakaatiriza, lutangaala bulungi, lunyirira. Kati ate mu buufu obulala okuttira ng'oggyeko okwo kwenjogeddeko, kitegeeza okugenda ng'okendeeza ku bimera ebingi we bibadde. Katugeze ekikolo ky'ekitooke kiyinza okubaako n'endunga 15. Gwekimanyi bulungi nti nno endukuse ezo tusobola okuzikendeeza, tuzikendeeza ko tukuyita kuttira nako. Newe kiba bijanjalo nga wabisimba oli yateekamu bijanjalo nga 6 naye ng'oyagalamu 4, ojja n'okuwula n'okendeeza, okwo nako kuba kuttira. Kati ate okuttira okulala, omuntu bw'afa emagombe eri gy'agenze enviiri zimwabulira, ne zimubaako ne ziggwako ku mutwe zonna, era ekikolwa ekyo tukiyita kuttira. Kubanga omutwe guba guttidde. Kyova bagamba nti gundi yagenze omutwe enviiri gye zittiriranga ng'omuddo. Kubanga omutwe omuntu wafa enviiri zivaako ne guttira. Kyova bagamba nti nno gundi yagenze enviiri gye zittirira ng'omuddo. Kati kyekyo ekisoko lwe lulimi abantu ennaku zino lwe bakozesa naye nga gye biva tebalina bakumanyaayo. So twavaayo tubajja mu kizikiza ekyo ekiyamba mu mizi, ekibululu, tubasomesa ebintu eby'ensonga, era gwe mukulu gwaffe guno era ge makulu gaago Olulasange online TV. Sebo kitegerekese bulungi? Kitegerekese. Tweyanze ge musomesa tojjanga okwo mu kanyomero kano ak'enkulungo y'okumanya. Kakati nno nyongera okubategeeza mwenna abadde abatulaba ku Lulasange n'abatugoberera era omusomesa ono yatuwandiikira ebitabo bino. Tulina dictionary eno eya olulimi Olulasange. Olulasange olulimi luno dictionary ya lulimi Luganda. Bingi nnyo ebigirimu, yasirinisa 10,000 gyokka ne weerolera n'oyongera okukuguka mu biki ebiri mu lulimi lwaffe Oluganda. Tulina akatabo kaffe kano akalulimi Oluganda n'ebigundiddwa ku mulembe guno Omutebi. Kaakano nako kawandiikibwa Ssengule, kasirinisa 3,000 gyokka ekyawano. Tulina Bassekabaka b'ensi Muwawa. Bassekabaka b'ensi Muwawa nako kaakano kasirinisa 3,000. Yonna eyo gye muli tubasaba obuwagizi bwammwe olulimi Oluganda lweyongera okugundira. Tulina effumbekero ly'ebisoko erya Ssengule 222 owa Radio Sing kaakano. Omuntu oyo nno bannaffe ab'Olulasange ge twali tuviiriddwako kati nyongera okukuba omulanga eriyo yonna gye muli nsobole okumudduukirira akomewo. Ate era ngenda n'ekirowoozaamu kyekitabo kino Olulasange kiba kya 10,000. Singa tufunayo Abaganda abalina omwoyo guli gwennyini ogwagala Obuganda oba ogwagala olulimi lwabwe 20 ku 10,000 ezo ssente mmeka? Miliyoni 2. Nga ngenda amannyo nga bagazzaamu. Obeera era owagidde. Kati ate abagenda okugula ekitabo kino Olulasange mu kiseera kino nga mugula okulaba nga munziza ku mulembe, mugenda kuba muyigidde mu byafaayo era ekitabo kye tuddamu okuwandiika. Kuba waliwo ekitabo kye tukolako kiyitibwa Enjogera n'engero z'Abaganda mu Buziba. Amannya gammwe ng'oguze ekitabo kino Olulasange ng'okakasiza ddala okiguze ku lwa nsonga yakuwagira kuzzaamu mannyo gano, mugenda kuwandiikibwa mu kitabo ekyo musomebweko ne mu byafaayo nti bano bo bayamba omusomesa mu kiseera bwe yali ngali mu kazigizigi. Ekyo nkibasuubiza. Ekitabo kye Olulasange kirimu abantu abalimu bazira mu ngeri yaabwe era bo bakitegeera. Kati naye bw'oba oli eyo
Ono ogula ekitabo kino kya mitwalo 10 mu kiseera kino nga tuli mu mbeera ey'okulaba nti omusomesa adda ku mutindo ogwetaagisa amannyo gaddemu. Ojja kubanga ogenda mu byafaayo ebyo era ojja kufulumira mu kitabo kiri kye njogeddeko kye mbagambyeko. Ekyo kale tuyanzege abatwava eyo kulasangeye online TV mwebaye nnyo mwebayire ddala. So nga bwe twabasuubiza tunaakomawo nateera omulundi omu. Weewaawo nange kambasiibule kubanga sijja kukuba ndugga butannyuka. Omanyi munnange bakutenda okuzina ag'okwawula ate tosamba bantu. Wedde bakutenda okudduka toyisawo okola wosula. Iyo gwe batenda okukomaga akomaga nsambya nedda. Tubatumiddeko katutumireko kuba ebukalabi bali Kalagala Kyangato Kalaji Mayirikiti waliwo erikasa Ng'ombe Mpwedde byale waawo mwenna Semyungu waliwo wali ngayitawo batyawo waawo Sembwa Kifunfugu Lubwama Kasozi byaluke ebiryawo ebirala bw'obanga omanyi nti ova eyo tubatumiddeko mbeere bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale.